Kakati olunaku olwaleero njagala gabanako nammwe ku ddagala eryoza mu nseke. Abakyala abasinga abalumizibwa nga muli mu nsonga z'okwegatta oluusi kiva kuba nti enseke zaazibikira, enseke enkyafu. Nga nabagamba n'ekimu ku bintu ekireetera enseke ezo okuzibikira kwe kubeera nga mwegatta nga muli mu nsonga. Gwe omusajja owwo tasulirawo, oyagala omuweeko munnange kubanga toyagala ayende. Naye n'otamanya kositi gy'ogenda okusasula oba omuwendo gw'ogenda okusasula nga ye amaze okukutuuka ku ntikko oba amaze okukuta ebintu bye. Olina okumanya nti waliwo omuwendo gw'ojosasula wiki nti enseke ezo zisobola okubeera nga ziblockingibwa. Abamu enseke zaffe ziblockingibwa olw'okuba nti tubeera ku bifamire. Famire n'engeri gy'ekolamu periods zaffe ne zibeera irregular ne zityankalana ne weesanga ng'oluusi waliwo bi blood clots ebikwatira eyo munda ne biziba enseke ezo ne zibeera nga zikuluma. Abalala oluusi onyonya lubuto luganya enseke enkyafu. Gwe wenalina ng'oli engo oyagala kwozaako mu nseke zo, funira peni n'olupapula leero tusome ku ddagala lino ate nga lyangu nnyo funa osobola okulijja wonna wonna w'oba oyagadde oba w'oba osobodde okubeera ng'okola ki ng'olifuna. Eddagala lino eno osobola okulifuna kubanga lyangu nnyo okufuna n'obeera nga wejjanjaba. K'obeere ne mukaddewo ng'alina ekizibu kino, k'obeere ng'olina gw'omanyi ng'akirina, tusobola okukozesa eddagala lino ne tubeera nga tutereeza embeera ey'okubeera ng'omuntu yeeyozaako mu nseke. Enseke tuzooza n'eddagala ery'enjawulo but usually njagala nnyo okubeera nga nkola videos ez'enjawulo ng'ekintu sikiteeka wamu to confuse people. Saagala obitabike ogambe nti katabike byonna singa bye yasomesezza omulundi gumu nze mbikozesa nja kufunamu results. Munnange eddagala egganda nalyo liringa zzungu, lisobola okuboneka overdose ate era lisobola okubeera toxic kuba bw'oba ng'olikozesezza mu ngeri etali ntuufu. So gwe omuntu yazibikira enseke ojja kunfunira ekimankulata. Ekimankulata nno kino ddagala eriyina emigaso emingi nga bw'okiwulidde. Era gwe omukazi oba omukyala yenna tewandibadde ng'obulwa ekimankulata ewaka. Musimba ebimuli ne mubyetoolooza ennyumba ne mwerabira okusimba ebintu ebirimu amakulu. Omukyala wenna olina okubeera n'ekimankulata ewaka. Nandibadde mmenya ebikolo by'eddagala bye tulina okubeera nabyo naye tusooke tukole ku lino saagala babuzaabuza kubanga kiyina emigaso mingi. Kijjanjaba amabwaki, ekimankulata kifunza, ekimankulata kireeta amazzi, kiyina bingi bye kikola. So osobola okunfunira ekimankulata n'ofuna ebikoola byakyo n'omulandira. Kitegeeza ogenda kisikayo kyonna mu ttaka osaleko emirandira then okunyuleko ebikoola. Siteemu sigyagala oba ekyo ekiti ekibeerako emirandira ekimerako ebikoola sikyagala. Njagalako bikoola byokka then n'emirandira gyakyo. Then bw'omaliza okufuna ekimankulata kino eno ogenda kinteera ebbali onnyonyeza ekifumufumu. Ekifumufumu nakyo tujja kyetaagako bikoola byakyo. Ekifumufumu nakyo kirungi bannange. Ngezaako okumenyako ku bintu ebitini nnyo ebisobola okubeera nga bikuyambako. Ekifumufumu kikola ku maanyi g'ekisajja. Ekifumufumu kijjanjaba amagumba abantu abakadde efumba n'onywako. Ekifumufumu kijjanjaba kikola ki? Ekifumufumu kijjanjaba enseke bino tugenda okusomako n'ebirala. So si eddagala wandibadde obeeraawo ng'okola ki? Bayiza ekifumufumu kijjanjaba ne ssenyiga. Bakifumba n'onyigaanyiga ku nnyindo bwe zityo ez'omwana we ziba zizibu nga zizibikidde. Ne bw'aba nga muntu mukulu osobola okukwata n'omunyigaanyiga n'ekifumufumu ng'okifumbye n'abeera ng'atereera. Bw'oba omuwadde kunywa kikaawa naye tujja kuba tulikozesa kubanga si ensonga tunoonya bulamu. Bwe tudda ku ddagala lyaffe lye tubadde tusoma then ojja kunfunira ekifumufumu onfunira ebikoola byokka. Bw'omala okunfunira ekifumufumu ojja kunnoonyeza omuddo gwe bayita kamunye. Kamunye oyo naye alina emigaso gye mingi era naye teyandibuze mu makaago. Kale ekifumufumu oyinza okisimba ku lusalosalo oba okisimba mu nnimiro ne kibeeramu. Kamunye musimbe mu nnimiro abeeremu oba ne bw'omusimba ewaka tekirina buzibu kubanga akula n'anyirira n'alabika bulungi. Osobola okasimba ng'akati mu luggya oba nga ku lusalosalo lw'enju oba wali mu nsonda y'egundi y'ekikomera wonna wewandiyagadde n'omusimba n'abeera nga waali. Kamunye oyo ayamba abakyala nga baakazaala okubanyigaanyiga ne baddako engulu. Abalina abasajja nga omusajja akuzinya ebintu ne bikuluma osobola okukwata kamunye oyo n'ofumba ne weenyigaanyigako n'okunywako. Kamunye ayoza mu mubiri gwo gwonna ng'ovudde ku kyenseke. Asobola okukwoza mu mubiri n'aggyamu toxins oba obukyafu obulimu. So ojja kunfunira kamunye ofumbiremu. Kamunye tokozesa bukoola bwokka ye alyokka osobola n'okumenya akati bw'oti ne kagirako stems n'ebikoola twala tugende. Kati awo tuba tufunye eddagala ebikolo bisatu. Ekikoola ekisooka ekimankulata nga tukyagalako bikoola n'emirandira. Ekikoola ekyokubiri tuba twetaaga kifumufumu
ebikoola byakyo then n'ofunira ne kamunye n'obigatta wamu n'obeera ng'ofumba ng'onywako ku makya n'olweggulo ekitundu ky'ekikopo. Ngamba kitundu kubanga likaawa naye bw'oba ng'oli muntu atalina buzibu na ddagala lino kubanga lirimu ekifunfumu kimanyi okukaayirizamuko bw'oba ng'oli tolina buzibu na ddagala kiri oke osobola okufumba n'okola ki n'onywa ekikopo kiramba nga kibuguma kijja kukolera era ojja kufunamu results ezijja okubeera ennungi. Then akagundi kano eno akaki kamunye bw'oba nga bino ebirala tobifunye n'onfunira kamunye yekka naye osobola osooka n'omufumba n'omunywa. Kamunye ayoza mu nseke ne bw'oba togasseemu birala naye ate bw'ogattamu ekifumufumu n'ogattamu n'ekimankulata like results ojja kuba ozifuna mu bwangu ddala oba blockages zino ezibeeramu ziba zikendeera. But sometimes nakyo kya buvunaanyizibwa okumanya lwaki enseke zino zikuluma kubanga lino eddagala lyo lijjanjaba nseke nti zaazibikula like pain evudde awo omusajja tuba twegatta mpulira obulumi kubanga enseke ze ziriko obuzibu awo kisobola okuyambako okubanga otereera naye osobola okuba nga damage y'enseke zo ndalamukko nga bajja kugamba oba waliwo tube osimanya yabeereeta yayita twininga n'endala ba wano kyaba kitya ebyo birinza okubeera nga leka eddagala lyenkulagiridde terijja sobola kutereereza mbeera eyo kyova olaba wonaabanga obinywedde n'otalabawo njawulo nja kuba nkola vidiyo endala nga twogera ku ddagala eddala nalyo nja diteekayo nalyo osobola odigezaako tolemezaamu nnyo awo ogendera mu ddwaliro n'otalinda kugendayo kugamba nti munnange ekiwundu wakiragajjalira kaakati kyafuuse eki kansa. So ogenda mu ddwaliro nga bukyali abasawo ne bakeberako ne bakubuulira ekituufu n'omanya weewa okutandikira n'omanya naki kyozzaako. Enseke osobola okutereerera ddala ng'okozeseza eddagala lyenkugambye singa obeera oligoberedde bulungi. Abasinga temwagala kubeera nga muwuliriza. Mwebale nnyo okuwuliriza, mwebale nnyo okwekuumirako kambasabire abalwadde Mukama abasuuse era abawonye. Mwebale mwena abasubscribinga nga muli bapya ate mmwe abakadde nga buli kenteekayo mukwano odduka za mbiro onojja n'okalaba. Nsaba Mukama akumpeere by'osinga okwagala akunjagalire obeere bulungi. Abasharinga nsaba Katonda y'abaakibabalira era abamalire ebizibu byammwe. Abakomentinga nammwe neeyanziza neeyanzeege. Bannange tubeerayo ne lives zaffe nga lives ezo zibeerayo ku makya tubeera ne live yaffe ebeerayo ssaawa 2 ez'oku makya ssaawa 2 ez'e Uganda ne tubeera ne live emisana oluusi ebeerayo ssaawa 7 ogw'emisana then ne tubeera ne live ekiro eyo ya buli lunaku sure deal ziba ssaawa 2 oba 3 ez'ekiro unless nga nfunyemu obuzibuzibu nga nzisenga like ne neembeera nga sisobodde kubeera nga nsomesa naddala oba nga ndwadde naye mba sirwadde mbeerangako kiriya wali wonna. Mubeere bulungi mweraba nga sinnasiibula sorry ekisembayo tulina application yaffe bagiyita Senga Face 256 eri ku Play Store osobola okugendayo n'ogidownloadinga kubeerako content naye n'olabaalabirako eyo. Mubeere bulungi mweraba. Yeah.